nakugamba nze kankole gwa kusomesa mwe bannayuganda bimanyi kye mulimpa mu Uganda empya. Nsaasira abantu bonna abagamba okujjanga independent, but most especially Musiri David yannumya okujjanga independent kubanga akaseera akatono kano akazibwe ennyo asuddewo political career ye agiziise era tugenda gamba rest in peace Musiri David's political career. Ekintu kino abantu abamu bakitunuulira mu ngeri ya lusaazisazi olw'okubanga essaawa eno tebalabawo bikompola bikasukibwa kuva sayidi zeno ne bidda ku sayidi zeri biva ku sayidi zeri ne bidda eno tebalina birabawo tebalabawo dduka tebamanyi tuli mu kintu kye bayita revolution. Lwaki tonna kiraliazinga kubanga eno revolution ya policies tuyita mu policies tuyita mu mateeka asinga okukyanga amateeka gano eno yakolaki yakitwala. Kati bino balimu nti tujjanga independent Munnayuganda nina ekintu kye njagala osooka otunuulye. Njagala otunuulye nti NRM efunvubidde nnyo ne bino ebibiina ebirala okulaba nti abantu bonna betwamye kaadi yaffe babaleetanga ba independents. Lwaki abantu bano babikola bwe batyo? Wano we njagala otegeere Munnayuganda bali ku kintu kye bayita division of votes. Baagala kwawula mu bululu kubanga bakimanyi nti akasajja k'amaanyi. The only avenue gye bali balina kutucreatinga independent ebbanga lyonna nga tukyali mu fisadi democracy gwe tubadde tulwanagana naye ebbanga lyonna ba independence babadde bagira nnyo ku gundi ba NRM leaning independence babadde bakola ki bayitawo nga bino ebibiina byo bina political faces ba political figures ze baleeta nga bakimanyi nti bano balina okukola ki balina okubeera mu opposition nga bacreatinga ekintu kye bayita opposition political class nga bagicreatinga. Kati mweno revolution wejjanga tuli mu byaddala kubanga nakugamba a revolution is a fundamental change in the system yonna ejjawo system eno abadde operating etya ebadde tu operatingira mu fisadi democracy. Kati olwokubanga system eno evaawo kati bano these opposition figures ezibaddewo nnafu nnyo bazinafuyiza due to the revolutional force egirina okitegera. Kati babanafuyiza mu kubanafuya kye balina okukola alternative opposition balina okugifuna. So they are creating opposition within an opposition class. Tubadde ne opposition class under fisadi democracy ngawe kyali kuki nti government yene yali etufugira mu opposition nga bakuyetinga opposition yawe okubeera strong. Kati omala okuwa government yene mujizza ku bali due to the policies zino zembera mu isemu. Kati the alternative jabeera balina is to rely on the opposition. Kati because it has been fisadi democracy nti bannayuganda amaaso gawe kabikudde ne bamanya nti mpuuga abadde muyayi ne bamanya nti ba Elias Lukwago badde batuzanya biwani. Kati kye balina okukola they have to create another opposition, that is the opposition class gye bali mukola ki gye bali mu creatinga. But ba creating opposition yino nga bakolera mu real force of change, real force ezokukyusa political dynamics ezensi. Kati bo ba creating opposition yenyini of which this opposition cannot survive. Wabula lwaki bakola ekintu kino? One, their target is they are aiming to reduce the powers of this oppositional force ebeereze eno factor ya change ebeere kolaki ebeera y'amaanyi nnyo. Kati baba baagala bagisale amaanyi gayo. Ensonga lwaki bakwata nti bano abadde balinamu kutusanyalaze kubanga bakimanyi PFF tesobola kuleeta candidate, tesobola. DP tesobola. PP tesobola. Ecological party tesobola kuleeta candidate nawangula ne wabeera president wabe nyinyi. Ensonga lwaki n'abasinga bano batidde n'okwesimba okuba president baagala wa MP ne still noba MP tebakakasa nti banaakola ki banaasobola okubufuna. Kati the oppositional force gye balina gye batunuulidde essaawa eno it is the National Unity Platform, which is a revolutionary force yagala okukola ki okujjawo system. Kati kyovula abakutte bano betwamye card ne babaleeta they come as challengers against the revolutionary system ebeera ekoze eki ebeereze oba revolutionary force eriwo. Naye nze this is my advice to you, especially Musiri David, you are spoiling your political career. No one can win a revolution. Tosobola, tolina maanyi, ekyo kyo nkikubuulira ne banaakuwaga unless ng'ogenda kukola musimbi ng'okimanyi nti okay political career yange kangitunde, but you have a future in Uganda's politics. Teri independent asobola kuwangula either NRM leaning or NUP leaning. Teri asobola kuwangula. Where NRM is strong, NRM candidate agenda kuwangula. Onewana janti NRM independent leaning tagenda kuwangula. Where National Unity Platform wins nga yeina amaanyi NUP egenda okuwangula. Ekyo tebakikulimba because this revolution gye tulimu bakaluke tugendamu kali two-sided according to the policy gye twayitamu. Akalu kano kali two-sided katya to following a democracy. So you are either oppressed or you are with the oppressor, whereby nti oppressing force webanga yeyamaanyi mu kitundu ekyo gwe anajanga independent nowona banga obadde ova oppressing force nga muova tosobola kuwangula. Where abantu bagamba nti kati twekyayiddwa tunyigiriziddwa ekimala, we want change, tosobola kujanga independent leaning nosobola mbunze NUP independent leaning tosobola. Mwe temwerimba just mwebuzaabuza
Okitegera oba si ekyo police zino temuzitegera ngeri gye zigira. Uganda akalulu ke tugendamu kali two-sided. We are fighting oppression, we are fighting dictatorship, we are fighting bino byonna byonna ebize bigira. So you are either oppressed or you are with the oppressor. That is it. It is a two-sided way. Kati temuda okwerimba. Nzenga independent, nina kazindalo, nina sawa, nina nkumbi, nina ndeku ebyolimba. Someone is either taking bus or umbrella. That is how it is going to be. Then for these fake politicians, your political careers is done. Political career weddeko. We are not going to see any politician abadde mu fisadi system nga existinga beyond 2026. Bonna bakoma mu 2026. Yensonga lwaki batandise creating out the next oppositional figures zebataddewo, but it cannot happen. Lwaki tebalina manyi gazi creating oba kuziyimirizaawo. Kati gwe wenna yafiiridwa kadi ya National Unity Platform nga bakulimbalimba jangu opposition ejja kuwangula omala biseera byo tosobola. Kyekimu n'owa NRM sente zo zeerire kana akalulu kali two-sided tu ebyo tebaddawo munayuganda tebakuyingiza mu mutwe to down weerimbalimba nti nze ndi wa NPP, nze ndi wa Ecological Party, simanyi nze ndi wa Peasants Party, nze ndi wa Mukyere. Ebyo olimba. You are either bus or umbrella. That is it. You are either with the oppressor or the oppressed. That is it. Kekaluke tugenda mu kubanga tuli mu revolution. Teri lutalo lubeera na neutrality. Neutrality is the outside forces. Naye nga naawe oli ku ground ng'oyagala kubiparticipatingamu. Tosobola nti okugamba nti ngenda kuparticipatinga mu lutalo at a neutral basis. Tosobola. Itebabalimba. Tosobola. Olutalo oli mu Uganda, oli mu Uganda tegogama. Nze ngenda kuparticipatinga mu lutalo bana abeeno mbakuba. Ekyo olimba. Just weesiriwaza wekka. Okitegera ekintu ekyo. If it is a revolution, it is just two sides. Side yeno neyeri. Kati gwe okwate mundu yo ina okulondako. Either ngenda kulwanira eno oba ngenda kulwanira eno. Netoddawo kulimba banna Uganda nti nzenga independent akabonero muzindalo munonde. That is hypocrisy. Bwe munna Uganda ndaba leero. Tolonda opposition. You are either voting bus, you are not oppressed, or you are oppressed. Ogenda kulonda umbrella. That is it. Kyetugenda musigere ekintu kino. Bino byemuliko byemusudiya ba Musiri David kyali wange nyera akimanyi nti mbadde mwagaliza nnyo kadi agifune. Naye ku kyakoze siri naawe. Ekyo bakiyita defection or defectinze. Kati ofuse defector. O defectinze maje the revolutionary force ogivuddemu no defecting anofuka defector. Ate tuyimba nti awoli oli independent. You are not independent. Awoli oli ku side ya oppressor because you cannot play neutrality in worse conditions. Tosobola. Kitegera bugogenda kubeera nyuto ngolabe na onatta ogasijja mugambako eno battibwa asijja basasira. Ekyo tokirimba naawe. Bwebuzabuza. Kati baba kubidda amasimu. Gambe target y'abana abantu baagala ku reducing abululu bwa no. Kibalemye okukola buli kimu bakigezezzaako, bagezezzaako alliance, bagezezzaako buli kimu kiganye. Ekintu kye bagenda mu dialogue. But dialogue ene gama tugenda kwekuba akalu, the winner takes it all. Ati baagala ba reducing numbers as a national unity platform of which tosobola. Bampita Dr. Shama. Kidamu yenze Dr. Shama. Okitegedde ekintu ekyo tosobola ku reducing numbers za national unity platform kubanga national unity platform these are the oppressed people. Tosobola tugamba someone is either oppressed or not oppressed. Mboyo yajja okulonda independent. Ebyo tolimba. Ate abantu balaba banange ekintu ekigenda mu maaso. Muleke okwebuzaabuza. Okitegera mubadde mwebuzaabuzizza ebbanga ddene mulidde ssente ebbanga ddene. Okitegera temukyasobola kusiriwaza bantu. Temukyasobola kusiriwaza bannayuganda. Munnayuganda akalulu. Either ogenda kulonda bus or umbrella. You are either oppressed or you are with the oppressor. That is it. We are going either the past or the future. That is what you're choosing. You are either choosing a new Uganda or you are choosing those who are protecting their gains. That is it. Maybe nene mwe mutandise creating our neutrality, balesa abanupu bazemba independent tosobola kuwangula. Buli nupu gwe yawadde card is a revolutionary commander. Your commander tosoka tosda okutulimba mbu atenze I'm either oppressed or not oppressed. I am either with the dictator or I'm with the oppressed people. That is nonsense. So njagala nnyo twetegereze ba hypocrites bano mu Uganda nabagambe no revolution kasengejja. Omuntu n'wabadde ng'aleekaana nnyo people power ng'agireekaana nakugamba eno revolution egenda kuwandula abantu. Nebe mubadde temumanyi. Egenda kuwandulira omuntu weewunyi. Buli muntu yenna alina ajjanga independent ebeere muwandudde. Gwe agenda okumwekukuutirizaako naawe ebeere ekuwandudde nga weefuula nti nze ndi muwagizi woono ne kuba president ngenda kuwagira his excellence Kyagulanyi nonsense. Ebyo weerimba.
gwe nawe nagenda okuwagira independent candidate nawe revolution ekuwandudde, you are not meant to be in this revolution. Nabagambye ene ina side bbiri nga democracy gye twayitamu webera. Democracy is a two-sided sword, opposing or proposing. You are either opposing the revolution or you are proposing to the revolution. That is it. Mukitegere ekintu ekyo. Nero tugamba nti nze I am either going to propose or oppose. Totulimba. Mukitegere ekintu ekyo. So muna Uganda, the sign of hypocrisy tetugenda okulaba mu bana abantu beba bamiddwa kadi. Njagala okyetegereze nnyo. That is a sign of hypocrisy. Nti bano bamye kadi bonna hypocrisy yabwe gye baliko yaki ya kujanga ba independence. Mukitegere ekintu ekyo. Independence kitegeeza hypocrisy. Teri service abo tebakkiriza nkonti eno system esobola okukyuka. Tebasobola kukkiriza. Bo bakimanyi nti beetaaga business bajja kukola mu musimbi. Nabagamba mwetegereze nnyo abantu bano. Eno fisadi we beetambula tetambulira mugundi yokka. Etambula wantu wonna mu bayimbi mu baki bonna nabagamba abayimbi abategeka ebivulu kati nga tuli mu revolution. Abo nabona bakozesa kulya ssente. Kati ne bano bennyini ba politician ba flaga bearers bebamye kadi ngesaawe eno basazeewo bajjenga ba independence. Abo ba hypocrites nabo baagala bakozesa tebakimanyi tebakkiriza nti system esobola okukyuka. Bo baagala bufo. Essaawe eno kye tuliko, we have to all be free. We are either free or all of us are not free. That is it. Oshigira, that is it. Wabula banene abantu bali ku personal gains zaabwe. Bo baagala kugaininga nga bo. Oshigira. Tebayinaayo chance yonna gye basuubira. Wadde okulaba nti change ejja naye nze nnyongera okukakasa mu Uganda. Change is coming and it is going to come soon. Very soon, according to the dynamics ezitambula mu politics wa Uganda. Si za bulijjo. Bino tebibeerangawo nabagamba tulina okukyusa history waffe. Once we change this history, buli kimu ogenda kukyaba nga kitambulira mu line. I thank the able leadership of the National Unity Platform. History is changed and history is being made by this able leadership. Oshitegera abantu be balonze under our selection. That is it. Betugenda nabo, these are commanders. They are not leaders. They are commanders. Yensonga lwaki nange negata ku president ne bagamba mukomewo mu constituencies za musomesa abantu. Mujje mutemeteme manifesto yaffe, mujje mugitemeteme. Ukitegera ekintu ekyo. Sitemudda okwebuzabuza mutambula na president ku trail oba akuwadde bwa kansala ng'oli we Kampala. Please koma we Kampala kubanga ba independents abayita ba independents ba NUP bali ku ground. Bwe yawadde kadi tokyaba nti ogenda kugwa ne kadi yaffe. Essaawa eno oli tororo. Oli tororo okolayo ki? Kadi lwaki twasabye ya tororo? Kimugambe ebimwe ebitundu ebyo twabaddeyo na ba candidate. Come back to the ground. Ukitegera mujje mu preaching, mujje mutemeteme constitution. President agenda okutuuka mu kitundu kyo okyokoze okikoze. Ukitegera ekintu ekyo. President agenda okugenda mu kitundu ewala ng'olwedde muli mugugonzezza naye alina okujja n'annyonnyola ebintu bingi. Ukitegera ekintu ekyo. Mmwe mutuuka ku muntu asembayo yajja kukola laale mu kifo kimu naye gobeera otuuse ku muntu asembayo kansala w'oku kyalo. We have to build blocks. Blocks zino zigenda kutandika na ba leaders. MP wafunye bwa MP olina okufuna yafunye bwa kansala. Kati ono yafunye bwa kansala yagenda okutwala wansi meya namwe fenna tuzimba block as Kampala tugamba win yaki ya president tulina kukikolanga banna Kampala fenna abetololo bakikolenga abetololo abe wakisonga wakiso abe mukono nga mukono. Okitegera ekintu ekyo. So si fenna genda kweyiwa wamola okubanga wali kamera fenna twagala kamera tugenda tuyiwa bino ebintu si bya kamera ebintu bya revolution kulaba nti tukola ki. We are winning this under democracy. No, democracy wins. How are we going to do this? Mobilize people, sensitize people. How are we sensitizing? By doing what we call specialization. Specialization. Buli omu olina identifying where is your strength. Your strength is in your constituency. Your weakness is in another constituency. Your mulala a weakness yo. Yensonga lwaki kadi gyewasaba si eyo. But your strength or ese area of strength yo. Ate ogenze eri gye bitakwatako. So please, let us understand. We bafulaga bearers baffe. Let us understand the cause. Mukomeewo ku ground zammwe. Buli omu akomewo amaakinga ekitundu kye. Kansala bye babakuwa ebyalo bibiri kakasa nti obimaakinze obikutte. Togenda kuyisaamu nsolima. Mukitegera MP baba bakuwa nti oli umanyi MP wa Kampala kakasa nti ozimbe gundi emala mu Kampala. Obanga oli meya wa Kampala, please onalebo bali mwezo kakasa nti Kampala tugikutte. Mukitegera ekintu ekyo. Bwe kityo. That is how they build blocks. Right? Si binene by'okugenda nti buli president wali ate wali kamera nange kangenda. No please. Oshigira, let us understand what we are in. Tegere ekintu kye tulimu kikola kitya, tugenda kwenunula tutya. That is it. Oshigira ekintu kyo. So it is not a matter of mbuze banda bye wali president nzakyasinza obwakabi. Nze ntambulira ku motoka za president nzakyasinza obwakabi. Never. Let us understand. Bakuwa the area of command. Fulfill that area to the fullest.
kakasa anti ogikutte teriyo leakage yonna yonna egenda kukola ki egenda kuyitamu kuba nene abeefudde ba independence olwedde bakomyewo dda mu bitundu batandise dda okusagula naye gwe alina okujja n'okuba abantu enjiri n'osaanyawo bulimba buli n'obakakasa nti tuli mu revolution abo bonna bonna these are enemies of the revolution bano ba hypocrites buli independent yenna he is a hypocrite so respect my people them thanks the able leadership of National Unity Platform Ashama Fatidi for God and my country Uganda.